tebakwata tebakyayina buddebo era nze mpanye ekitiibwa nze bantu mungamba naye Junior lwaki oyagala nnyo Hamu Junior every time obeera oyogera ku Hamu ne baba Yasini be bantu abambeereddewo with or without my dad abo mbabuuza nfukamidde nze Amisi mubuuza nfukamidde ye muntu gwendabye ngabaddewo with nga takola kumuwaana omuntu nakubeera with or without your father. That has been harm. Kati nga lwaki simwebaze to appreciating abantu abatubeereddewo ababeereddewo abaana baffe nga tufudde. Ijuno juyite emikwano gikulimba Kamiri. Wano Kamiri oyingira ettaka abaana bano basigala nga tebalina na kye balya. Kati goli awo mboli superstar dayo mangwe wa mutabani wa Abba. Faba kubulirwa twafiirwa bazadde baffe. Nofiirwa kitaawo wiki bbiri n'okuba amasimu tebakwata. Nenga wali mazika baga tujja yamba family eno tujja tewali tebadda. Bibuuze nze. Omuntu nga afudde aboogera baba bangi okuyamba. Naye bw'oddayo kati bameka abaakatuyamba. Awumene. Nze n'ensi ngitunuulira ne nga leero bano. Mwe temunnategeera bantu. Nze sikyeguyansi. Omukwano gwasigala eri maama wange. Yekka yatangiyeeyo. It's only my mom wasn't disappointed me. Mu bintu byonna byempiseemu, it has always been my mom. Kati lwaki simwagali? Abantu ba disappointing. Muli awo mubalira ku bantu. So let there not be confusion. What Abba Maka said is the right thing to tell a dad ng'omwagala. Ate Chameleone omwana wo yakwagala nnyo. Ka video ke yakoze just abantu tebamanyi Luzungu, but the boy was right. Buli kye you get the facts. Era ina be yayise evil nga bali evil. Ate kamba buulire family kwagala. Oluganda mukwano. Tusobola kubanga oyisa bubi baganda bo. Ngoyisa bubi abantu nga wekwese mu family blood is love. Family kwagala. Fetwina abantu nga tetwazaalibwa nabo nenga bafuse baganda baffe. Kwa batwagala. Ne ulyawo olugabulozi baganda bo oza family. Family muntu teri family ebeerawo nga tewali mukwano. Nyumba beranga mwazaalibwa abaana nga mama y'omu taata y'omu naye nga temweyagala tebeera baluganda. Oluganda si kuzaalibwa. Oluganda kwagala. Oluganda kusonyiwa. Buli wobeera n'omuntu nga muganda wo nga yakunyiza n'otamusonyiwa oyo taba muganda wo. If you can't forgive your brother kati oba onaasonyiwaani. N'oyimirira mu kamera n'ovuma muganda wo n'oyogera ku musaayi gwo naye noga nti it's the family mukwano si bwe kiri. That is hypocrisy. Obwo buli bwankwe oba muli wankwe oba mulogo oba mubi. Omwana kye yabayise Abba. Evil people. Those are evil people who pretend to be your family, yet behind there they're doing evil things against you. And they have the moral jurisdiction. Okutulao family era musai guno gwaman era otabirawo tebabirawo idiots. Waliwo munsi woyina okuyita a spade, not a big spoon. Mu blood is blood. Mu buli bwenkwe bwe muli blood gwawo ogwo gwawa. Blood ki gwawa.
amwe mutubalemu ku magezi oli eyo jonkera baganda bo obaloga oza blood is blood obogerako bubi blood is blood family kwagala oluganda mukwano oluganda kutegeeragana oluganda kusonyiwagana bwoba tosobola kukola ebyo toyina luganda nalumu toluyina just oli muli wankwe you hypocrite who is hiding under a family to execute your evil plans. You are you are tubulira abandi mabegago waba ali tebawa mama ochitibwa bachawe baddemo ku magezi abo bajjajja abo aba we baba mama bali bamuyisa bubi bichawe you have no business with anybody who does not respect your mother otoina bidiru naye banange ngotegeera omuntu atayagala mama unawo abatakwagala tewabaddamu kulimba anybody nga yachawa mama wo nawo abatakwagala abakulimba kati kubira mukama engalo bamagezi gazze omuntu asindikiriza mama wo okuva mu bufumbo nawo aba yakwetamwa kubira mukama engalo bamagezi gazze nze ne wempulira buwulize mu ngambo wayogeddeko mama wange ekibi wetukoma so team Abba be brave, let nobody intimidate you Marcus. You are now a grown up. You never again a mass or more be money better than us. Abali wano. If they treated your mother badly, just go do your other things. You have no business with that family. You have no business with that family. Family yoneta wa mama ochitiba. You have no business with them. Tewegula. Ojakula. You'll get money. Naonga mvuddeo. Nze bisere bimu emba byogera na kompuli. Kafe tubiyise muwan. Fe batu goba tetuliyo. Tetulia tetunwa. Fe batu goba wano. Oli nakera na goba. Niba kuyite ekisirani wendi ndyanwa. Mirembe nemiyitirivu. No kunyampa nyinyampa. Mu mirembe emiyitirivu. Ndoza n'abango bayi bantu yabaga obatu wagoba wachi. Singa twamuleka. Kwa sina kyenkyuseeko. Sente nzifuna. India inwa. Omulimo gwe nasigaza gwa kulabirira mama wange. That's the only responsibility I have. Is to protect my mother, take care of my mother, and love my mother. And sina muntu gwenja kutuula naye kwebuuza ku mulimo ogwo gwe nasigaza. Kati gwanjagala mu birala. I'm not available. I'm not available. Monsinze kye nasigaliza. As long as my mother is happy. Goba oli munyivu obompa I don't care. I don't fucking give a damn. Now you know wo gendo yagala owo. Sekati wetwadda. Awe nsiwe yatutuusa. Nyambala ndya nnwa. Kati anjagala atanjagala ndeke. Andabange wongo banga. Stegu yansi. Bwembolo ebanzika balinzika erusaze. Limbo teri wuje balinzika. After all, the constant is death. Oba ofudde. Wali omufu alabika obulungi. Is there a dead body that looks good? We are all dead. Wali omufu. Kwe kati babi ono omufu wa kirasi. Era oba mufu. Newe bakwambaze engoye 10. You are dead. You are.
kati nze Abba byolimu naffe twabirimu era tubibaddemu. Ekikulu kwagala maama wo. Ebisigadde bali baveeko bajjajja sibaja baani. Leave those people. Toddamu na boogerako. Abba baveeko todda bafiise. Nange nabe nafiise. Nga ne mumusaba mu luguudo muyitako. Nze juni nga ne abantu be nafiisa nga ne mumusaba mu luguudo. Ne mumusaba mu meeting nsitukirawo n'ennyenda. Nga nabata. Nagenda mutoyi nemba pama neba flashinga. Je ndiye mirembe jimboganya. Enseno wojesi bako bannanga ofanayo. Nze kyenayiga mu nseno wammo kiraba. Bwewesi bennyo ku bantu ofanabo. Tulo omumwo webake. Ekijja kijje. At times you should sit at your home. No pama mirembe ne webaka. Nova ku bantu. Nze sikyalina budde bwennyonnyolako. Byonna byompulirako bituufu. Banange sikyalina budde bwennyonnyolako Junior yakoze kino, Junior yayogedde kino, gwe kyonna ky'owulidde kituufu kitwali. I have no time for that. Ebyo nabiramu nga nkyali muto. Nga ndowooza buli akusekera aba aseka. Nga ndowooza buli akuliraanya aba akwagala kati nakula. Si buli aseka ati ziba nseko. Bakwagala bazadde bo weebali. Bwerinda ababo bafo ojja kutegeera. Nga nabadde akusekera takyaseka. Gwe nosaaga n'abantu. Nga nabadde agumidde obuyisa bw'obubi k'olwo akwefuulira. Bakwagala bazadde bo weebali. Wana abantu nga kitaawo waali. Tewaba akwogerako kibi. Banne omwana Junior. Banne omwana yafaanana kitaawo awo bawafaanana taatawo. Kasita mu malo ziika bwe muti. Wotegera emitima gy'abantu emituufu. That's when you know people be babadde baterekese munda. Ne be exploding away. Boom! Notweno gaba ne Luiri? Nono naye asobola okwogera bw'ati iye va mu dinayo. Kati Abba nze ndi mabega go. Era kati nze Junior Makasi. Nerinnya nalikyusiza bampita Junior Abba Makasi mirundi. Gwenno labikosaaga. Teri agenda kuvuma abanga wendi. Era nze first born wa Daniela Abba Junior Makasi. Bawe. Gwa bavumye na mu luzungu singa nze yabadde nze by'obuwemu ebyandibaddeawo. Oyo omwana tamanyi na kuwemula Abba. Nze Junior nga tebankomyeko bukomi. Junior. Amaji ebale. Nze Junior nga nze Abba singa eby'obuwemu ebyabadde mu video mwandige bannange. Musajja yeezaala. Nze Junior kuwemula layisi nkugamba ogugamba. Naye kale lwakuba nti kale nange wamma nina abaŋŋambako nanga Junior koma kale nange nina abanfuga. Tondaba nange wamma kwekalakasa. Naye nina nange wamma abaŋŋambako. Baba hamu nakuba. Noga byombi mazi. Naye singa era tusalina baŋŋamba. Singa ndowooza ensi yanneetamwa. Naweera onoga abanne kati kino kye nnaayogera. Omanyi mu nsi kasita ofunayo kale abantu b'okwatibwa ensonyi. Noga bannaye kino bw'anaakiwulira. Naye nga ffe agagamba aganene tugayina. Nze Junior agagambo go ng'ayina ag'obuwemu ate mu bungi. Katatange yafa agansomesezza. Bawo ogugamba awo. So Abba Makasi tukwebaza nti tewawemudde. Just luzungu lwe bataata ategedde. Abba Makasi ngenda bavuunulira mu Luganda message yo. Ngenda bavuunulira mu Luganda. Banne y'olwaleero ngimale. Kati byenjogedde njagala yannyiigira gy'oli nsula wuwe. Byonna byenjogedde njagala ankubire simu nti munyiivu gyendi. Ombuli oba nnyoko yansuza. Nanyi mumanyiira. Nze tebajjankubira ago masimu ga luutuluutu nga toyina kyompa. Junior mbadde nina kyejagala ogagenda okigambe nnyoko.
nze tebakyankubira masimu ga luutuluutu byenjogedde babikunyiiziza genda weetugire ku munyanya genda ku poliisi ompa 2 ompe namba ya DPC ng'omaze omanyi mutabani wange siri mutabani wo tomanyiira byemukuba amasimu ne mutabani wange siri mutabani wo abanza alamba manyi sigwanzaala ayi mugenda ne mwekubye obuyaga nkubire se halo mutabani wange Junior siri mutabani wo taata nze neddira nkima yanzaala mumanyi sayalo nkubire masimu sibanyo mpa amagezi ogampa kuti mbu Junior njagala nkubulire genda obulirire nnyoko abambulirira mbayina kwata nnyoko okwata akatebe n'abaana bo babuulirire nze tonkubira simu nti ombuulirira siriya wa nnyoko akamanyiro kamu wano Junior wayogeddemu bubi kyennayagadde okwogera nze soogera bubi na bulungi kyemba njogedde twala ekyo kati njagala yankubira tutandikiraawo kumalemu aka akamanyiro n'olugezigezi gwobuulirira ani gw'oliisa wano ani gwe wazaala gwe ani gwe waweerera gwe ofune n'amagezi agabuulirira nze gwe kisiraani nagawa mboyolese nindyawo aba erodas eroda kyasasula ewange olinga amazi ze ndyawo aba eroda mbulise ntu yowadde ogenda obigambe ennyoko nze sirya mwa eroda eno visa kadi yange eya banka gyolaba eno teriiko eroda oba password ya banka yange wali olabeko nti eriko eroda saakumanyira naawe nze jangu mpola eno kadi yange ya banka wembazi gyosete tekuba eroda gwenja samira oba eroda yeyanzaala oba yeyansomesa amina ba eroda abengezigezi eroda akola wani ye respect asula respect yani gwesibaga respect where is respect ya respect ali sana zini muduka zituva twazigula mu respect enyumba zetwazimba respect si yazituzimbira who is that respect gwe priyambera mugamba wan Junior respect who is he nze tuleta bya respect wano saabe ulira yakumbolira respect oba yasasula ewange oba wendwala ansasuza respect ayagala ekitiibwa genda abaana bo bakikuwe if you want respect go to your children naye bwona kinoonya fene tulina mpisa nze Junior sina mpisa ate sijja zifuna ekyo kyo kikubuulirirawo sina mpisa ate sisuubira kuzifuna kati njagala nkyawa amumpisa leesi ezaye tezesiiga bizigo nsiiwuufu nze pesa zaye tezesiiga bizigo nsiiwuufu kati njagala oba nkyawa obadde ompaaki mukwano kiki ennina ewange ekikyo ojja okitwale kamanyiro bumanyiro obadde ompaaki baaba nze siina mpisa nkimanyi Junior yense ejja kukuba njirinze enkube naye eruddewo mwangamba tatange bwanafa mbwe ense ejja kunkuba ninze enkube eruddewo ense eriwo enkube bannange where is the word to beat me enjogera y'abalogo kamana goja bonaabona ninze mboneebone I'm even disappointed sinnabonaabona tata walifa olira bense eno nga sinnagiraba what is the word to beat me I'm even disappointed the world is not beating me I'm waiting for the world to beat me I'm here
ezo enjogera z'abalogo bwe mutazejjeemu mubeera mukolima buli kiseera mufo kyokkola. You are wishing people bad. Ebyo bituuka ku ggwe. Katonda si musiru. Katonda si musiru okutuwa bye tuyina. Tetwabba bibbe twabikolerera. Kindi sabba saakyewola. Twaliwo agenda kinzijjako. Kati siri muhale. Kyendi saakyewola. Tijuni yandi awo. Waliwo agenda okukinzibako kyendi. Amoli gino. I'm son of mirundi, grandson of Yohana mirundi. Seetaaga bitobe. Seetaaga kunnyongerako birala. Kyendi kimmala. Yes. Abantu bali eno buli omu asiibula. Nza serebo nzekka mu Uganda. Buli ampitako ambuuza, buli ampitako ayagala serefi. Ono omuyimbi wammwe Dance Vibes. Yani eyaze mu Uganda, oyo mu Jamaica. Yani ye Dance Vibes. Yasaba serefi ku 4 points. Nenji mumma. Ojo kwizimisa of mirundi. Oyo omuyimbi wammwe Dance Vibes. Yasaba ku 4 points ngandi adina. Nangamba Junior inkulabe Jamaica ye Dasta vibe Dastani ati sibamanyi ono omuyimbi ye Dasta Vibes yangamba mbwandabe Jamaica mbo mweseref Dasta Daps oyo Dasta Daps nali ku 4 points ndya mmere nangamba Junior you know what enkulabe Jamaica konze lwiri njagala serefi ne mugana eddo wemula na mumma serefi Dasta Daps lwakuwemula aliwo ono banene motoka naera bikaterimu esi motoka bajinseera naye maama nyenda jizaye wa nnyiniyo yangamba nguzizza mu Germany naera bikaye Singapore motoka etalimu esi naye emenya najigula ngamba Junior ne kati nzuno ntuyanyi najigula ngamba Junior oguze mu Germany neninge yagule ye Singapore anyenda jizayo amasiku akwagwala byaba Germany naye emotoka teri mu Germany na room mvuze motoka siraba mu Germany kanje muddize ampe sente zange emotoka ninga tudde mu sauna esete kola ebere yakobutala bulabe bobo bwetaddeko emotoka eraga obutala bonna ne boteeka ku dashboard eringa erimu eddogo kanje muddize kati kano oba kategeeza ki APC naye ate sijja ggula ya Shira Price wagula emmotoka naye maama emmotoka gye wagula Shalom gye yasooka oggula naye mukutula enviiri nga buli kiseera Shalom aba akutte ku mutwe lwa mmotoka kufa Shira Price waguze emmotoka yo naye Shalom yakagitunda. Hello dear. I'm fine, how are you? Thank you. Bananga bantu bambuzaako banne buli omu ayagala ambuzeeko. Munankwatisa ne government. Everybody is greeting me. Zekyobola mbasagala tambula. Like everybody, excuse me, hi. Banne, am I the only celebrity in this country? Everybody wants to greet me. Omukazi yo yaga, excuse me, Junior, hi. Yeah.
Shira price wagule motoka ne mama. Motoka ngeja kuponyabonya ekisooka enwa nnyo. Sipeya wa bei. Jibuze Shalom. Yamusuzanga ku luguudo nga Shalom ankubira amasimu ekiro. Junior jangu mpikinge. Nge motoka ekyamuse. Kati mukwano Shira price. Nakugamba. Nekugamba Shira gula firuda. Shira price gula firuda wagana. Sigwe wanu keji motoka ejja kukoza fananenge nkeji. Mu garage bakuwemu ekitanda Shira price. Gendo sasule membership mu garage. Iyo yakufa. Motoka eyo tojinyongera. Buza Shalom yamukutula enviri nga buli lunaku abeera akutte ku mutwe enviri nezikutuka. Shalom yatuka okufana n'omukazi w'olubuto. Namuga Shalom oba ovuddemu olubuto. Motoka. Mpaka we yagitunze kati Shalom yaguze kawundo mpya. Yajemvugiramu wano ewase batta Shalom. Aina kawundo ya black etemagana. Shira price ojja kwagala ovuga mu Germany. Ovuga mu Malaysia. Emotoka ezimu kati zifaanana ng'eza Germany n'eze Malaysia ne Singapore. Emotoka yabonyabonya Shalom. Enviri nezikutuka. Shalom nako nga tuguluzu ba Shalom yalwala motoka mpaka yagitunze. Nagula kawundo nnyo modo. Nange nenda gula Volvo manange. Mwaka guno tegwenza kuggwako nga sinnagula Volvo. Kati era munangire. Era Junior, era gwagule motoka Volvo. Nze nvuga namba. UBS kasita ya fulu nze nvuga namba. Tetukyavuga motoka kukakasa. Tuvuga namba. Kati nyenda gula Volvo. Abandoga mukwate mu bibbongo budde bukyali. Mudde mugambe jajja eddagala terikoze. Abandoga mwanguwe mulinye ezidde Masaka. Mukwate mu bibbo munfuyire mindi ga Volvo tenajja. Kuba ndi wakubalumya mpaka last. Hey! Nabaga omwaka guno gujja genda okuggwako nga buli omu ategedde waaja. Mugogendia. Bali bagirira mu dola. Zendidde ebiri joka. Munte tebisoboka ebyo. Ebyo abatasoma. Kati bayimbi mwe muddeyo mu negotiating. Mwogerezeganye ne fina masanyalaze. Mujje wa amalala. Amalala gakulembera ekigo. Nnyo kwaga kuloza ati olina kyolina nga tolina mukakanya amalala abantu mwogere nabo bulungi muwe ensonga zammwe nga temuvumye nga temuvodde abantu mubawe ekitiibwa empisa zisobola okulemya buli wamu fero tabano Junior ati twasamirira ne waliwo ebiseera wokkakana waliwo ebiseera wokkakanira nno ddala bane yono Junior bulijjo ng'oli mukkakkamu ensi tebagiteekako nnyo maanyi eba ejagga kuddiza entalo ezimu tebazirwana gubuluze tunalwanisa buli omu you end up nowhere. The moment uluza anti buli kimu ojalwanisa kirwanise muganda wange ensi ekulemeredde ebintu ebimu tebyetaaga ntalo abantu abamu tebyetaaga kuvuma oba musiru oba mugezi amaanyi yagayina omusiru waba n'amaanyi olina omugoberera gwe bagamba bali mu gavumenti be basoma ennyo ba professor Makerera balina zi PhD tebaliyo. You fake the people who are in abali mu gavumenti mbo be basoma ennyo baganda bange mukakkane
nze njabbawo amagezi amatuufu oba munjagala oba munkyawa as long as I tell you the truth you can choose to love me or hate me naye ze bakugambye amazima. Don't fight everybody. You will be nowhere. Abantu beetaga recognition. Chokanga chiyita beetaga kitiibwa. Omwe titles ze nga bwazaagala. Nga ye kyekimusanyula. Kati Fina Masanyalaze yeetaaga ekintu ekyo kitiibwa kye. Ugenda yuno omulaba n'omugaye. Sibu Fina Masanyalaze maama gyebaleko. Goza abantu abamu tubayita ba maama oloza be batuzaala. Tuyina bye tubaagalako. Kati mugende wa Fina Masanyalaze. Ng'amalala gammwe mugalese ewammwe. Mwogere naye mu buntu. Mugaye maama gyebaleko. Ebbaluwa yo twagifuna. Naye mwatukwata bubi. Zino ennyimba zaffe zitegeeza bwe ziti. Simple. Banange mukakane. Cool down. Abusing people will not help you. Techijja kuyamba. You can be right, but you choose peace. Ebiseera ebimu osobola okuba ng'oli mutuufu. N'osalawo n'ogaana naye omanyi kanondewo emirembe. You choose peace over being right. Choose peace. Choose peace. There is nothing as good as peace. Kwa bali kati babasibye. Bote bafiirwa. Fina Masanyalaze tafiirwa. Omanyi mu buli kintu ky'obeeramu sooka weebuuze. Nfunamu ki? Waliwo entalo ze tutunuulira n'ogaana naye luno ddwo sijja ddulwana. Si lwakuba tosobola dduwangula, but it's a useless war. Lutalo teruyina makulu. Nze abantu babeerawo ku social media ne banvuma mbu balooza nja baddamu. Siddamu muntu gwensinga. Ekyo kati kankikubuulire. I don't reply omuntu nga nkusinga. Kati gwasula ennansana mu muzigo. Oli makindi, oli mukulya kikomando omanyiire nze. Nange nkuddemu nze. Gwani akumanyi? Famire yo yali ekoze ekiwano kye babajjokerako nga famire. Okujjako okwegadanga n'oggula kondomu. Okyanaabira ne mu bucket. Toyina na shawa mu nnyumba yo. Mitu tulipulay yo gwe. Gana amasaati gennyambala. Gava bweru. Look at my shirt. Gwe mu family ya mulaba yayambalanga nze. Before you talk about me. Gwe jjajjawo yalina ssente mu gyenkaaga. Was your grandfather okay? Kale muli banaku ogamba Museveni yabakozi obubi yabakubi obwavu. Jjajjawo yalina ssente ng'amini afuga. Nga tonnanvuma. Jjajjawo yalina ssente ku mirembe gy'obote. Gwe gwani okolawa. Do you know even how they write an appointment letter gwe? Wali ogirabyeko weefaanana. Abantu bali kuno ku TikTok bamanyira abantu. They are nobodies. I cannot reply a person who lack a proper job. Mubulamu bwomaze kunsi tofunangako na appointment letter. You are appointed. Nokulya meeting y'olumbe. Tebakulondanga nako. Wadde ku mukolo gw'okwalula abalongo. Oyogere kunze. Mukwano oliko ekikyamu. Genda onoonyerevoyo. Ge magezi gesobola okuwa. Kati
kati gompala ne gwe gonsinga ki oyine ettaka gwe ebyapa byo biriwa mubere kuno ku TikTok mwesudia bwesudia muli banaku musula bubi mulemeddwa ofuna emirimu muli wano mumanyira abantu video muzikola makubo nga ba malaya wazimbawa gatonna manyira abantu wano enyomba yeriwa osura mukalumu tekekana na toyi ya muntu you have even the dust okwasa myomo mwago wanomba ovuma abantu mukwana ovuga motoka ki kwebizibu tuizo okuba tulina byanjawulo onoonya mitwalo 2 gyakulya kikoma noonya milioni 2 kola spare noonya milioni 2 kuteeka shoko mu motoka yange gwonoonya mutwalo gumu gwa data ebizibu wano tetubyenkanya all of different problems kati gwe bizibu byo bya data wa 15 kyekikuvumya abantu ffe tuli ku motoka kyeriko gye twagala okugula nzikati bizibu bya byagula mamotoka bitu byakweraga ebizibu byange bya bala kyekola kati gwonoonya 15 ogule data mbogule mumuyita muti oyo Fiki Friday nawe oli kuno ovuma abantu lwiri bana mwe singa mwekuba mu kifuba singa muli Dubai mukuba byeyo singa otula kuonoga naye ku TikTok kuno nkola ko chimbutofu singa oli Dubai okuba kyeyo naye kuba ntu ina magezi nze nina abantu wano benda ba ku TikTok nga temusanidde na kuvuma abantu ngo oli mwino obo bufiruta bwa TikTok obo bwe mweteekamu mbunoonyirira ninga physically nze raba siri mu firuta look at me mugamba oyo junior firuta ye munyiriza siri mu firuta nera benyirira genyirira look at me ne omuntu omeze ensundo mabina oyina mugaba kuno konna ku matama omezeeko mugaba olinge zikeri ebwindi impenetrable national forest oli wano omanyira bantu kuba mama oli mukafiruta ebyo firuta ebibanyiriza jangu okonganze mwena mumeze ebibala byofula bubi okyana abasaboni w'ekitole nawe omanyira abantu ku TikTok okyana abane saboni w'ekitole gwe onaaba magic star wena face kuli ekisinziro kya full figure really esimu baba wampe wali oli mabikajjo namasagali kwa TikTok yajja ku ni wali mulimi wa bikajjo uli kuno yasamiridde mutuka byamaziga bana mmwe ate no mubereko banaku mu kitegere naye okumanyira abantu basanga waliye wa message balinga bu bats balinga obuwundo batambulira mbi group balinga buwundo and you call that life Rufao haba junior basabiriza nawe sabiriza bakuwe obo chita chango nawe sabiriza gwabakuwa babula habo ba junior ne kasuku bakuba luseke nawe kuba obolu yita luwango gwe teri na mugagga inza kuwa wadde 15 toyina mugaso you are a living dead oli mulambo gutambula bana mmwe mulekerawo okumanyira abantu ababasinga gwe munaku gwatayina mpisa oli ku TikTok kati gaseto muli awo mweyerusa bweyerusa
So unatunda bizigo byerusa mabina, unatunda bizigo, unatunda sibanja, ebirimo limao. Ebirimo limo. You lack proper jobs. Fobula mu bwokwe ya tukyabulimo tukyabusobola. Really? Zitubala sibaddamu. Zikati waliwo omutala nti Junior Gundi yakwogeddeko. Nogana. Kati oyo bantandikirewa nga njala y'emuluma. Some of you enjala y'ebaluma. Nojja ku social media, nojja ku TikTok, novuma abantu from nowhere because enjala ekuluma. So kolye. Ojja bba bulungi. Ate balemena kubalimba. Mukuno ku social media kuliko sente tekuli. Abantu bonna boolaba kuno ku TikTok abayine sente bayine emirimu gye bakola. Gwe gy'otamanyi. Olaba tubayine emirimu, abo tubayine amaduuka agaabwe. Nga ku TikTok ajjako to waste time. Nga bwogenda n'olaba firimu n'abalala TikTok bagitwalanga something they do to pass time. Kati goli oko oluza ati ojja kufunira sente. TikTok tekuli sente tebakulimba. Ebyo ne bakulimba bo digital quality digital baba abasomesa digital quality bo bazijje mu digital. Mbu genda olange abane wati bayina sente za bulango. Wano company zo nesingo bungi mu Uganda ziri mabanja. Omuntu aina capital wa million 2 akwati omulangire. Ugandans don't appreciate advertisement because their businesses are in losses. Abanuga tebanna bakutegeera the essence of advertising businesses because when businesses zonna ziri ku oxygen zigenda gwa. When businesses zikola returns ku URA nti business ekoza amagoba ntono ate na za banene. When business zikola amagoba za banene nti abantu babba sente mu government ne baziza mu business. Abamu ne wali ku URA basasula musolo. Those are the businesses that are surviving. Kati gwe oli kuno ku TikTok munyenda gagga wala teri agenda kuwa sente. Ekivaamu ng'otandika kuwemula. Bw'ova mu kuwemula ng'ovuma abantu ng'oli aveeri nga kuba amasasi ng'ofa. Munnange naffe twasooka kukola. Tutulabira wano twasooka kukola. Nze Junior maze emyaka 5 ku internet. 5 years saakajja. Wano bayisima bansangawo. Twasooka kukola. Ne tuteekayo okwo ku projects. Kati ze sente ze tulya sikusabiriza. Nze I have shops. Nze Junior nina amaduuka mu businessman. I own shops. Era buli waggulu mbambala singa bitabo byange. Ate sijja gabalaga kwera mujja kundoga. Mole na mugoche nga bwe mwayo kyerya full figure. Ono kira kubeche nolaga abantu business zo enchaba zikumako muliro. Sijja gabalaga banayo amine emitima emibi. Monzeze mu kyalo. Tolaganga banna Uganda business zo. Mama bazocha. Edduka lya full figure baliocha mu kwekalakasa. Ate lyo kalye bayocha. Gwezanyisa abannayo bayine fitina. Siri musero kutuukaawo. Wano ebintu bibiri byobanga otakola. Tolaga banna Uganda gyobeera. Na wajo just sent. Bagala kulaba ng'oli bubi. Gwe wanokera ku macha bakwatire mu lodge. Olabe views zona afuna. Otekeyo ng'olwadde. People want to see you poor. Abanuganda fenna tukimanyi buli omu ayagala aba munne nga amusinga. Teri muntu ayagala musinga mu Uganda. Everybody abayagala kulaba ng'oli once. There are very few people. Kati inza Junior atekayo business zange.
mugene muzoche gwe byebizimbe byowulira nti biyidoloza ababyocha bavaawo ntalo z'abajja n'abajja ebyo bizimbe byolaba bikutta omuliro bajja ajja nayo kyekizimbe edduuka lya mujja werife bajja n'abajja zentalo ayo kyekizimbe lwa mujja we ngozanya n'abakazi gwe intalo z'abajja n'abajja zezo kyebizimbe mu kibuga agenda okuliyita ku dduuka lya mujja we nga likola katuchoche gowoza masanyalazi abantu bayine fitina wano mama tulaganga abantu jojja sente yes ngamaliza Kasuku yakoze Luseke nyamunyam kumabagagga edition Kasuku yakoze Luseke nyamunyam so Kasuku tukwebaza nti over the years Oluseke kati otandise odufunamu liyo money yatunze teba 3 million 2 omunaku aliyeya omujjonkezi mbaliramu ze yafunye gwatudde kusula moto zingo okera vuma Kasuku balamu sente ze yafunye tebo 3 million 2 gwakera ku munnyo soko tubaliremu yakoze sente meka million meka anti mumanyira abantu million nkaga gata ko basponsa be yabadde nabo Kasuku yakoze million nga 15 kati gwe okera kusula moto zikwasama era Kasuku namuchawa Kasuku people making money gwe Joya Samira my sister people making real money mu busirubo abo Kasuku basabiriza Kasuku made over 100 million kati gwe kikulekawa atudde kusula motors ngoli mukulya mayirungi kikulekawa mama mumanyira abantu naye abantu bali mukola sente abantu bali mukola sente wonazo okukiranga nga Kasuku emizigo gye yakazimba and abana bo bebajjo bobubi people preparing for their kids woli eyo oli mukujjonkera so twabadde ku Luseke nyamunyamu ne bazannyo mukulu wange Baba Yasin yangulira tebo era nakukiikiridde bulungi Baba Yasin thank you for the love ebyokulya byo twalya Kasuku bambi watukola bulungi we had the drinks ne tulya Luseke nyamunyamu kumabagagga edition je twabaddemu ne bazanya abagagga baffe abatusuppoti nze Donijan omugagga Donijan abanange musajja oyo w'amaanyi yagula tebonya million 2 size million nga 8 twebaza nnyo omugagga yampe million 10 Amini Petroni wa Boys Domitwe mu mugagga Amini tukwebaza bambi yampaye million 10 when I was organizing my father's prayers. Twebaza omugagga wa lighting out. Twebaza omugagga Franka Ntambi n'omugagga Zubeda. Naye Zubeda bagembwa obukaya bwo bwa rais.
Talk and Talk team yonna tujebaza omugagga Sendi Jenkins yafirwa jajjawe bambi ya kitalo nnyo Jenkins yafirwa his grandmother kubantu nze wana yes no chitunulira kino Junior omusumba ndi bulungi ndi ku kimu kya 10 na kiweebwayo Toko congratulating musumba munno olw'okuzimba church. Njagala congratulating omusumba Prophet Samuel Kakande mukwano gwange okuba nga ekkanisa yagimaze officially nga talina gwa yewozeeko betubagamba nti abasumba tuli banjawulo embeera yaffe ya bulijjo naye ate tuli ba bulijjo ffe titwegatta mu biboozi byamu bimubeeramu ale tubeera wanta watuufu kati nze muda wano mondo nga nzijja wano weno live yokajje nzijjako. I don't have time for everybody, sina budde bwa buli muntu. Naye Prophet Kakande wasinzeko bakuliranye, wasinzeko abaku tunuddeko ebbali, wasinzeko abantu bangi fena watusinze era nandisabye ekigambo kino kigende mu maaso kiwulikike nti munnange Prophet Kakande olina abantu bangi bokubye omugo naye banadde engulu naye nga mwendi watukubye zaala kati nkulinze okunsabira okudda Uganda nga ndi mugagga. Prophet Kakande njagala nange mulabako omusajja alayika ayina amafuta agaddala k'ebintu byakola ayina amaanyi gaddala. Prophet Kakande ayina amaanyi kyova nti abasumba bamukyawa nakizula nti Abannayuganda buli lwokola ebyamaanyi era ebyenjawulo bakulwanyisa. Ate Junior abatakwagala kubanga okola byotasobola kukola ompulira so kakati Prophet Kakande fene abasumba mukirize di Prophet Kakande yabamaze ebigo yabakubye. Is a man of God, musajja wa Katonda ate musajja wa Katonda ddala. Ate abatagala Kakande mbamanyi kizibu kyabwe monkodde ono omutwe gwafa gwawumba lwaki Prophet Kakande yetayomba kugira bwogezi akola bukozi kiringa okuvuma mondo kati nze mondo nsobola okuddamu abantu abasiro abaavu abantu bonna bamwepikya ku baavu bagula mu motoka buno bavuga mu motoka buno bwa gundi omanyi Junior bw'otuukanga ekiseera in life ng'olina ssente zirina bwe zikukyusa sente zikukyusa olina b'otaddamu. That is one. Number 2, Junior, bantu betaaga kuyamba bantu baavu, they're just poor, very poor, and I am telling you this, wavu butawanya abantu bano, their head is monkey. Tebalina sente. Kakande bamwerijjako kubanga tebamumanyi. Ate kankubulireko Junior embowe zibogolobuuza nti mbwaki ebogodde German Shepherd oba zino zikasontolo waliwo akawagiro kati kadibika kwatako kati nkanyenyolwa waliwo agaye Pastor Mondo oli mufere tukulinze kituufu ndi mufere ne jjajjaawo yali atoba ndi mufere nakusinga sente ndi mufere. What is your problem? Gwe mbwa gwe Kunsonga ya mutabani wa Chameleone Abba Makasi ojogerako ki? Kakati kisokera ddala Abba Makasi obubakabe bwa maama bwayise mu mwana. Obubaka bwe yandiyogedde singa ayogera aba yedifendinga naye bw'abanga yayogedde yabadde agezaako okufulumya era yafulumiza ekigambo. Era ekigambo kye yafulumiza kyakutte nnyo ku bantu.
naye ono omwana mu bigambo bye yeerwanako agamba kitanga agenda. You people, my father is going. You people, problem teri ku mama wange naye mama wa tata wange tandi bulungi tiyayogera bigambo birungi kyobandi twegendereze nnyo nga twogera ebigambo mu maaso g'abaana bano abato. Ekyokusatu oteekwa okumanya nti analysis sibo gitunuulira bano abaana babadde n'ebiwundu for long time. Ekyokusatu omusajja, the absence of Jose Chameleone in the lives of those children mugitunuulire. That's the absence of the father. Tebalina bondi, tebalina mukwano. Abaana beboogera ebigambo ebyo tebalina bondi ne wajjajja baabwe, tebalina bondi. Kakati mu kifo ky'okunyiiga kino kye njagala tukole era gene magezi gena ndiwadde Chameleone nti Chameleone tukwegayiridde funa obudde bwa family. Oba osula mu kisenge kirala nga Daniel asula mu kirala, but do that, have time with these children. Ekyokubira omwana agamba nti banange mutuyambe ffe twalemwa. Ensi mutuyambe, abasawo bagamba tata waffe agenda kumala myaka emeka? 2. We need help. Ani asobola okwogera ne Jose? Ani asobola okwogera ne tata waffe? This child is looking for help. He's looking for an answer that he does not have. Ono mwana tiyayogedde kubanga alina obusungu. Yayogedde ngalina obulumi. Concern. Ate yayogedde concern, not concern. Concern kirala. Naye he was hurt. He's hurting. He's a hurting child. Number 3, ensonga za tata ne mama bazawude. Naye above all bakoze analysis. Naye njagala mutunuulira abaana bano. Whatever is in that family needs prayer. I'm telling you the truth. Betufiirwa abaana ababiri AK-47 ne Humphrey. Kati ntunulanga omwana ono bamugamba amaze agenda kumala emyaka 2. Ne tutunulako ono omwana omulala Wizo, how his face is deformed and how he looks like. It is not a good thing. Njagala tulemo kukijizanyiramu. Kino kintu kibi. This is very bad. Junior, people are hurting. This family is hurting. This family needs prayer. This family needs love. Kati nze kyamagezi amalage nandiwadde Chameleone tibova mu ddwaliro soko ve mu bantu ogende somewhere otule. Era nandisabe President Yoweri Kaguta Museveni, tata wange nkusaba tata owe Chameleone abasirikale abanagaana okuyo okunywa omwenge, abanamugana okunywa walaji, kufuwa sigara, bamuyambe nga government emuyambe. Ekyo kikulu nnyo. Ekyokusatu, he needs another new company. Company gyalina ya yes yemuwuliriza kubanga yajoteeka mu sente. Mwebiro wetolwa abantu nga bonna bakuliza buwuliriza nga they are just listening to they cannot talk. Kakati oba n'ekizibu kinene nnyo. So the people that he's surrounded with are people who are giving him comfort and security, but they're not giving him direction of life. Ekyokusatu, Junior birokera ku makya nga tolina muntu asobola kugamba nti Junior stop it. No stopping. Omanya nti ogenze. Ekyokuna, buli lwotuuka ekiseera nga tosobola ng'otolina muntu gw'osobola okuwemukira n'ogandi kino kinkutteko. Junior n'akiwulira atya? Nina life zinagaana okugendako because this is my life. Kuno kwembeera. Ekitiibwa kyawo nkikuuma, nkiwa respect. Nina abo kakyere nakyali kyaliranga eyo abatamivu naye sikyasobola kubanga eddaala lyalinnya. Kati waliwo ekifo ky'otuukamu n'ogamba no sijja kumuddamu. Waliwo abantu botosobola kuddamu. There are people I cannot talk to. There are people who can abuse me. Nimbuuza oyo ani avumye nti ani ankoledde video ani oyo, kubanga bonna baavu. Abamu balina depression, abalala bali ku njaga, abalala balina ebizibu. So to me, there are people I don't answer. Ekyokusatu, let him not answer anybody. Kubanga mukuffe, we no longer answer. Tetukyalina time yo kwansalinga. Tetulina budde by the way okwansalinga abantu abamu. Nti ne bovuma ebintu bifaananako bwe bityo. Sinsobola kuddamu. Because I know, ndi by the fact of fulumya ekigambo nga nnyoko. No fulumya ekigambo olinga amazi. That is, kitegeeza oli mu kisenyi, osula mu kisenyi. Osula wakuzibwa bubi.
family yombi ate bobo oli muwala ngo oli wano ngo wemula nabuka tubagambe mwabawala baba ali wano nga muwemula tutegeera family yammwe. That's why nobody can take you. That's why wekyawa katoyogere byobuwemu kubanga uba mutwego bwe gukweyimirira era twagala kutwalukisa no kubulira abantu bano nti mbabulira amazima bwe mukeera kumakya ne muvuma abantu wano ne mbagambe ebigambo nnyoko tutegeera family yo Jehova tutegeere kyakukuza tutegeera Jehova tutegeera lwaki tofumbirwa lwaki oliko ebisiraani lwaki tolina sente bw'oli muvubuka ng'oli wano tumanya lwaki kyayo kya bintu kyali house boy ukyatambuza akagere kuddayo ewammwe ekigambo bye mufulumamu wano biralaba kubanga nze ne bonvuma ndi musajja mugagga ebyaddala junior ndi musajja mugagga. You can abuse me but you cannot take away what is in me. Ndi musajja netegeera ntegeera Katonda ate nina sente kwabe tubagamba gamba mugiragiraawo naye ffe tubagamba ntabamukufe tutambulako n'otambulako n'emitwalo gy'ettaano egya $. Ng'ogirina junior ng'ogirina talabi Musumba ekyo kyabadde kimu kya kakati bwe tubaga ekimu kya 10 kino okirabye ekimu kya 10 kikyo kirabye kadi betutunula ku bantu noba ngo olina emitwalo 5 egya $. Bwe bukadde 12 nga buli awo just oli nabo mu nnyumba kati gwe noveri n'otandika okwogera mb'oli musiru oli mubbi oli buki novuma nkusekerera because you are nothing. Toina kyoli toina kyogenda kubeera toina kyogenda kunkola nze sijja wano kunoonya sente. I don't come here to look for money. I come here to build. I'm a brand. Bampita mondo mugisha ensempulira kati I'm a doctor. I have a doctorate in divinity. Kati nkola doctorate ya 2 nasoma teri mwana ngasomere Uganda yo mu byalo kati muzukuke kati Pastor Mondo kati Chameleone omwadde magezi ki kati abantu bagambye mbono Abba makasi mwana muto teyandi biyogedde ebyombu. It is okay naye omwana 17 atali mu first world tamanyi na culture yammwe omanyi nti edda wafuwanga ne bakukuba naye ng'omuntu omukulu yafuuye nga muli awo mu ddiiro omuntu omukulu yakoze ebintu bya ddoti naye ogenda okumaliza nga bakubye oluyi ekyo njagala okugamba ndi kakati bino ebimuliko ebye Uganda ebyo okutuula wansi eyo ne mutuula eyo manyi muliko ennakubambe nkimanyi mulina emitawaana but we are telling you the truth ebyo timubiveeko ebyokugamba nti omwana muto omwana si muto omwana amanyi obulumi bw'obanga muto omwana omuto ayogedde kiri ku mutima nga kibatawanya omutwe nga kibatawanya omutwe. We need to pray for Mayanja's family. We need to love Mayanja's family. I think they need love as well kubanga nabo babavumye babakubye babakozeko ebintu. Mayanja's family, what really is wrong gwe mukulaba okoko because tulabye kuwizonga naye n'obuzibu n'omukyala. There is what is the problem Baina spiritual problem etaaga okuyamba. Abantu abo beetaaga kusabira. Abantu abo beetaaga okubeera nga beetaaga kwirungamizibwa. Ekintu kino tewajja kukimalira mu kereziya. Ekereziya inawe ekoma. Tewajja kimalira mu ssabo. Endagaano z'omu ssabo tezinawe zikoma. Naye waliwo amaanyi ag'enjawulo gensobola okubalagirira agasobola okubayamba. Baina spiritual problem. Spiritual problem. Gwe kintu ekitta abaana ne kizukusa abaana ne kituga abaana bo nga kibalaba bafa mysteriously ng'oggyeko nti Jeff Humphrey yafa mulwadde nga tumanyi nti mulwadde but can't you see there is something wrong? Ekyo ne kiri ya Wizo tunula bwafaanana tunula Kamiri kati mulwadde. Where do you think that is coming from? Omwana okufa premature death nga AK-47, you think that is good? There is something spiritual kiri abantu. Junior, waliwo ebintu ebiri abantu. Waliwo emyoyo girumba abantu nigirya family. Abantu atakufuna premature death. Either omu ku baana yakola endagaano n'awaayo family yonna. Bw'aba teyawaayo family yonna wabeerawo omuntu nga jjajja waabwe yakola endagaano ez'omusaayi. Ezo ndagaano z'omusaayi zigoberera. Birolaba family nga abantu bafa premature. Omanya that is a spiritual problem. Ekyo si kya ssente.
It's a spiritual problem. Ekintu ekiri omusaayi, ekintu ekinywa omusaayi, ekintu ekitoola omusaayi, ekintu ekyo tekikwatagana na bintu bino ebikwatibwako. Kati, we need to love this family. We need to pray for this family. Era nsabira family ya Mwami Mayanja nti ekibadde kitambula nga kikome. Ogwo musaayi gukome mu linnya lya Yesu. Ogwo musaayi gukome. Tukusabira Mwami Chameleone ku live eno tukusabira Katonda akutuuse osuuke bulungi. Manyi nti kooli. Tukusabide Katonda akuyinza byonna akusuuse ove ku kitanda. Naye Katonda akole kintu kimu. Ajjewo ekyo kimalawo family. Ekitwala abaana. Tojja kufa mu myaka 2 ekyo tukiganye mu linnya lya Yesu. You'll be well. Ojja kuba bulungi. Ojja kutereera. Ojja kutambula mu linnya lya Yesu. Ekyo tugenda tukibagamba. Ekintu ekiri abantu kiba kya musaayi. Birwa ba family nga abantu bonna tibakyatuula. Abantu bonna nga bafa. Nga anytime owulira ekiranga ekigamba nti gundi yafudde. That is not a good thing. Tetusobola kuwulira omwana kyayogedde. Omwami atuwadde ekintu. Nga they don't have peace. Family teyina mirembe. Ate kankubulawo n'abalogo. Waliwo n'abalogo abeetala kuzzaayo. Ebimumwa bw'obulogo obuloga Mayanja family. Nabo tubizaayo ebigambo byabwe. Abantu ababogerako obubi, abatabaagaliza, abalowooza nti temuli. We refute those words and we send them back to them in the name of Jesus. Tubasabira Katonda ayambe. Over there is a demon, a evil spirit somewhere. Anti kyekugambe there is a spiritual problem that needs better kusabirwa. Ate betaga kwagalwa. Naye Abannayuganda nga bulijjo bambi mulina ekizibu. Temwagala kulaba family eyiseemu. Temwagala kulaba abantu batambula nga bali bulungi. Mwagala biwobe. Kati obubwambwa mmwe tubuzaayo. Ate nze saawa ey'omwenda ngenda kugisaba. Saawa omwenda kati ziyiseewo. Naye nsobola okusaba essaawa ey'omwenda. Ne tuzaayo. Pastor, wagamba nti naawe Sara ez'okutta abantu naawe mb'ozisaba. Ensaba. Nina n'abadde awaanye eyo mu kyalo. Boda yamukubye yabadde museze waffe ng'atusera ng'ajja mu nnimiro yange yafudde bamutakala majji oba mu nnyolo oba mutoolo namusindikidde. Gwe buuza chairman nagambye chairman nti oyo boda egenda omutta ye yennyini yeetutte mu luguudo n'afa. Misana tuku waliwo Bayibuli egamba tolekanga omulogo kuyinaayina. Waliwo abantu abamu nga bayinaayina naye nga balogo. Waliwo abantu abamu obulogo si kunyenya bunyonya nsaasi kusindika ebigali. Naye omuntu ayogera ekigambo ekiri contrary with your future, oyo omuntu oyo abeera mulogo. Kati otuuka essaawa omwenda n'ogimusabira n'omugamba nti Mukama oyo muyoola ebigere talirinnya wansi leka yebake mu ntaana bugazi. N'omusabira n'obagoba. Abantu bano babi nnyo. Tolekanga mulogo kubeera mulamu. Tolekanga omulogo kubeera omulamu. Era biri mulogo yenna badde atuddeyo nga yeesunga obulamu bwange. Nkusindikira omuliro. Ebigere bye bya buseerezi. Zabuli 3:5 ebeere wammwe. Eby'obube tibivanga mu nnyumba yo ne mu nsawo yo. Katonda disaaminga ensimbi ze wandikozesa okubeera omulamu. Buli muntu yenna tanjagala. Ng'olina ebigambo by'oyogera. Tukusindikira ekiro kya leero. Ate gwe wonye ali eyo. Samba de tahima bwenjambala ofa bojambala ofa you can die. Pressure zikubira ku luguudo n'ogenda. Nokwata prayer shawl n'ojambala n'ojebika kuva Isirayiri. Ezo embwa zisaasaana. Bajja kusaasaana. Olaba nsaasanya bali mu ofisi za gavumenti. Mbasaasaanyiza. Abandiko bali luddawa. Muliwa. Abo beeta akusaasaanya. Obasaasanya ekiro n'emisana. Obasabira. N'ogadi Mukama Museveni bw'azuukukazukire ku ludda lukyamu. Wabeere wa musekeeterera. Omuwendulira abalabe nga balinga abantu. Ne bamulya nga bamujja munda. Alya n'abenguzi nabo nga bamulya. Bwe batwalayo ripooti. Ogenda okudda tomusanga mu ofiisi. Abo beetaaga kusabira. Omuntu Junior olina omukyala.
ina banoba kati mbadde ngenda era mbadde nja kuwa ekikolo ngenda kugenda Isirayiri nkugulire prayer shawl ojamba biri musajja ali okuwatambula omusindikire tojja kuddayo kubalaba nga basambikira ku makaago tebejja kuddayo kuyingira mu makaago onnafuya ebigere byabwe otemaatema entege zaabwe obajja ku kasozi n'obayiringisa obasomera Zabuli 35 ndi bakkirira saawa omwendo ogw'ekiro obayingira n'oyingira mu baana baabwe era kati nze kankubire sikyatawaana buli muntu yenna ali ku mmondo nsabira abaana bo babe basiru mu ssomero obeeko omwana b'obusika b'otalina abo tubasabira abaana obuleko obusika musajja gwe ofune sente naye nga tolina busika ove mu nsi nga abaana b'olina nga basiru bagwagwa batoletole bapingina abatambula nga banywa enjaga nemu n'abatwala ebweru bakomewo nga bambadde ng'abakazi ng'owabeesigye Wabesigye tomulaba alina enviiri ze ezimulanda gozoya kati Besigye ali happy nnyo nga talaba mwana we nga yambala ebintu biringa ebyabakyala goza byangu ffe twewunya because we are cultured people komawo saagala kuti ogenda nze nkubuulira abaana baffe betaakusabira kati buli atupankirako wadde ng'ali mu office oba olyani obali mulamuzi oba oli pleader oba oli lawyer oba olyani naye ng'oli mu office ya government oba oli wa poliisi oba oli wa amagye buli emu n'akwata akubaliko amafuta rigaragaraga ogende MC Rich nsindikira invite MC nkulabyeko wano MC Rich utabanja waki amanyi linda konkulage awali amanyi bera ko junior kankulage awali amanyi just a minute can it kansuke nkulage omanyi we panka gwe junior kyana akumanya nani bring my prayer shawl of dangerous prayers bring it go in prayer room later bring no jirabye bwe nkuteeka kuno ojja kufa newe olina emmundu nga zikukuuma 10 nja kussa kuno ne bw'obanga weepanka tya ne bw'obanga weefuula ki ne bw'obanga osula naye bwe nyambuka ku lusozi sawa mukaga zimmala ojja kukirira wansi era eno prayer shawl kubanga njijjeeyo ng'erepresentinga Isirayiri n'obuwanguzi bwa Isirayiri ngenda kusabira ka miliyoni million ne famire ya Mayanja Katonda abataasa ebizibu by'omusaayi abantu okufiirwa agakera tubizaayo tusaba emirembe mu baana bano era tusabira Daniela nsabira Abba nsabira abaana bonna abaka miliyoni muna gye muli Katonda abakutule ku ndagaano zino mu linnya lya Yesu n'ebintu eby'okufa oba okufiisa mu nyumba ya Mayanja tubisaanyaawo kamiliyoni tukusabira obulamu ankomonda akusabira obulamu Katonda atuga abalabe bo ekiro n'emisana Katonda abatuge era Mukama Katonda ayinza byonna tutuga buli kintu tutuga buli muntu yenna ajja gye tuli tutuga buli muntu tutuga buli kintu
abayiwa omusaayi gwaffe abatukola by'obwerere abatuteekako emisango gye tuga abaana bwe banagwa eddalu misana tukuba nakula ne mubalaba nga batambula mu kkubo abatukolako obubi abatukolako emitawaana abo tubasabira wali Omukama Katonda Ayinza Byonna abatuddeeyo nga batukulwa nga bakwata abantu abalala ku lw'obwemage abo nabo tubasabira bajje mu kkubo jamaa abantu Mukama abatulwanyisa abalogo b'emisana abalogo b'ekiro tuga emikono gyabwe tuga embeera zaabwe tuga bye bakola tuga Mukama abalabe baffe abatubonyabonya tukabya abatakayiri gombe batuge Mukama abagenda mu masawu nga bayita amanya gaffe ku byoto era Mukama Katonda Ayinza Byonna sasa sanya tugaba esente zaabwe tuga sente zaabwe beba kola babitunde bafuna ababirwadde ebina batwale e Bulaaya batunde ebyawe bigende ayi Katonda Ayinza Byonna yakuwa Jehova Jaira Jehova Nisi Jehova Rafa omunyamige ekiro kya leero tusabira abatuli obubi biri mulabe wange naaliwo Mukama sasanya ali mukamwa kange sasanya nkwatako sasanya tubasindikira bisirani by'emisana tubasindikira ku macanga bakazuku nga bana abagwa amazi gabafuukire bisirani nga banywa amazzi gabafuukire bisirani bajeko favor yonna bajeko ebintu byonna ebibakwatako mu linnya lya Yesu tusasanya buli kisirani kyonna tusasanyiza buli muntu obaliko emundu obaliko ziki gatusha obaliko ne diplomasi gibajeko Mukama bambule leero mbasabidde amina shalat sharam halat haram hakum amen chiwed abe sali badde yamanyi pastor kati abo tubasabidde tebagenda kuddayo kati mulindire results bagenda kusaasana gwe lindirire wuwo gwali kuno lindirire wuwo ogenda kuwulira buli agambye amina lindirire wuwo ababadde bakuyiganya bwolowoozaako saawa zino balowoozeeko ng'eddakiika 17 tizinaba kuyita buli mulabewo gw'olowoozaako mulowoozeeko tibagenda kulya Christmas tibagenda kubeera balamu nze nkubuulidde amaanyi agasaasanya abasajja gano gali muno amaanyi agasaasanya abantu bano gali muno tegaliwo ekyo kyembagamba embeera eteeka okuzikirira bino ebintu biteeka okufa bano abantu bateeka okuzikirira bano titugenda kubasonyiwa abatukoze obubi abatambula ekiro abatambula emisana titugenda kubasonyiwa Katonda mulamu gyali n'abo abalowooza nti bamaanyi njagala mbategeeze nti waliwo Katonda bwakeera ku makya n'akugjawo Katonda abajjawo Junior Katonda waliwo nolaba general nga ali mu case nomulaba mu parliament nogamba naye Katonda omusajja ono gwe badde bakubira n'obugombe mu kkubo waliyo Katonda. Don't joke with God. Nze sesiga mundu nesiga Katonda naye ne gye tulageeyo mulisangayo Katonda tubalopyeyo bano abantu balina obuzibu bwa mirundi ebiri tubalopa eri Katonda nti bwe bafa ne gye bagenda nabo tuba tumaze okubalopayo. Do you know what we are talking about? Tubalopa nze nina bendopa buli lunaku ninga nti kuno ku nsi Katonda abakwateko. Junior tulina okulopa abantu mutandike mubalope mu ggulu era nkunga abantu wano musaala mubalope mulopa abantu abo abakola obubi abayiganya mubalope ababaloga mubalope ly'eggulu naye bafa kuno ku nsi bwe batuuka eri balemu kubalamuza kisa. Katonda ajjukire saala zammwe ze mwasaba. Nze nkubuulira nze mbalopa buli ambonyabonyeza kuno ku nsi mbalopa ne mu ggulu bwe balituukayo balimanya nti twabalopayo tebibakola ku nsi byabalinda nabo bakulopa dda mu ggulu. Teri mutawaana
tunulako wano nze situkubizibwa mwana wa ku nsi kuno ku nsi sina mwana gwe ntukuzibwako naye amaanyi ga Katonda wa Kakande gakoze ekyamagero abantu baguddeyo kanisa bazimbye kyaki yawe wedde era Pastor Kakande nze nkulinze nsaba Katonda wa Pastor Kakande ono wabano yanafuwa Pastor Kakande Katonda wanzije no mwekizaire no jendi je nagenda nga sina bukini kinakola naye Katonda wanzije no mwekizairo njagala kuli oluwombo ne junior mbikoye byawano sente nina mirembe nina wensula nina nenja yakola ku junior Pastor Kakande ani asobola okungambira Pastor Kakande mungambire Pastor Kakande agomanya gazimbye kyaki eyo ganzije no banzijeko ebisango sango banzijeko emitawaana Pastor Kakande nkuropera thank you Chusen mwebalo kunsabira nkuropera Pastor Kakande nkuropera abasajja banteekako ebintu nga sibamanyi Pastor Kakande nkuropera abasajja abo mbansindikira mu mizairo waliwo omukazi yanteeka kasito oyo mukuropera oyo mukazi oyo nga sina musango bobanga byenjogera bya bulimba Katonda nziterero naye oyo mukazi Katonda wafamulabe Pastor Kakande nkuropera simanyo bawulira ndopera Pastor Kakande sija kuropa president nja kuroka Pastor Kakande oyo mukazi akera kumakyo kwambala akalega oyo mukazi mukuropera Pastor Kakande mukuropedde lero Pastor Kakande nkuropedde ekikundopeza sikirala nina nawe njagala obulirize sirina misango sina musango naye abantu abo ababi mbakuropedde magambo furufiga talina amanyiki yaweddemu bamumaze yekuba esasi oyo katali expired naye nina bwenjogerako wamwogerako ebitali bituufu nti bamugoba ku Soroti bangamba omusajja nakugamba nti omusajja yagamba nti bamugobye ku Soroti naye yazeeyo ku Soroti which is okay it's fine ate Soroti kankubireko ya muganda wange gwokimanyi nti nina oluganda ku bujingo era nze mbabuulira ndopa Pastor Bujingo nkuropera abantu abo nkuropera abafere nkuropera abapangani abapanga ebintu nawe nkuropera sindike esaala kati ntandise okusaba esaala z'abantu abalina omuliro sagala saala za novena waji Lincoln